Olunaku lw'eggulo embeera yabadde yakusoberwa mu kitundu kya Mini Triangle ekisangibwa Makerere Kavule mu Kampala, omuliro bwe gwakutte ekifo ewabagirwa ebintu eby'enjawulo era mpawo kyataasiddwa. Tuzzeeyo okulaba embeera nga bw'eri era tusanze ekifo kikyanyooka wadde ng'omuliro abazinyamooto baabadde bagukakkanyiza obusungu. Wennyimiridde ababazi batubuulidde nti kimanyiddwa nga Gigso nga kigula wakati we miliyoni 8 ne miliyoni 12 nga kye kimu ku byuma ebyeyambisibwa ababazi mu kitundu kino okukola emirimu egy'enjawulo naddala okusala embaawo. Kye kimu ku bintu ebyonooneddwa ennyo omuliro ogwakutte olunaku olw'eggulo mu kiseera eky'amalya g'ekyemisana mu kifo kino ekya Mini Triangle Makerere Kavule wano mu Kampala. Allahumma la tada' lana fi makamina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala daynan illa qadaita. Era abasirikale babadde bakyaliwo okutangira bannakigwanyizi. Abamu ku bantu abakolera mu kifo kino betwogeddeko nabo bali mu kusoberwa nga baagala bazira kisa okubakwasizaako basobole okuzzaawo emmaali yaabwe. Nze okuba nze ndi mu bukadde 6 kubanga buli seeti y'entebe ngitunda emitwalo 5. Kati kuba mwaddemu seeti 8 zabadde 9 emu nadde mazo gitikka ku makya kati 8 kati ogamba 5 kwanza nagezezzaako ttaasa ekituufu nenzikasuka mu mwana era ne mwala gwazirumbyemu yazezizo olaba wali ezisinga obungi. Naye tusaba buli asobola okuyimirirako naffe bannaye gavumenti yaffe tukuba omulanga omuntu yenna ali eyo tulina abanene mu ggwanga basobola okuyamba abantu naffe mujje mutuyambe olunaku olwaleero. Bano era beegayiridde nnyini ttaka obutagezaako kulowooza ku kyakubagoba nga kino bakyekuusa ku bannaabwe abalala abazze bagobwa mu mbeera ng'eno ne batakkirizibwa kuddamu kukolera mu bifo byabwe ebiba byakwata omuliro. Nze nkimanyi Allah yaleese kubanga wakuwa kino era tomanya Allah era yakuddizawo ekirungi just ekisinga obulungi tusaba Landlord yatuyamba atuzzeewo so okuba nga twekulaakulanya. Abantu abasaba akoyamula basaba mukama waabwe landlord waabwe abakkirize badde bakolerewo kiba kagobera kubayina nti mukama wakkirize badde bakolerewo batabakkiriza. John Kabanda akulira abasuubuzi abeegattira mu kitongole kya Federation of Uganda Traders Association atuuseeko mu kifo kino n'agumya ababazi bano nti bakubakwatirako basobole okufuna entandikwa bazzeewo emirimu gyabwe nga kw'otadde n'okubafunira ekyokulya. Tubaguliddeyo obuwunga naye mu mbeera efaanana bw'etyo kiro nga 7 tuze nazo nga tubasaba abantu bano bakoseddwa ennyo kyamaani musoke mubawe akamera ako bakafune mubawandiike bonna abatuufu abo bennyini bokakasa nti bano be bakoseddwa oleete lisiti eyo tujja kudda okuverifayinga n'abakungu badde baverifayinge bakakasize eddala kiki ekyafiiriddwa baani abakoseddwa abaddala bennyini bakoseddwa kyenkana ki naba bagenda kubayamba ddi era batya. Ab'ebitongole ebyenjawulo balabiddwako mu kifo kino okubadde ab'ebigwa bitalaze mu KCCA akakiiko akavunaanyizibwa ku bizimba mu ggwanga aka National Building Review Board n'abalala. Omwogezi wa National Building Review Board Herbert Zwa atubuulidde nti enfunda nnyingi omuliro ogusaanyizaawo ebifo ebikoleramu abantu abangi guva ku bulagajjavu. Naye ng'era okunoonyereza kwaffe kulaga nti omuliro ogusinga obungi gutandikibwa abantu bennyini. Ti mu miriro 3 emiriro 2 gitandikibwa bantu bennyini oba ebikolwa eby'obulagajjavu. Era ne wano okunoonyereza kwaffe kulaga etwakazuulayo ebitonotono nti wandibanga wabaddewo ebikolwa eby'obulagajjavu kubanga abantu betwogeddeko nabo batubuulidde nti oba oliawo waliwo omu kubakozesa ekifo kino yabadde akumye omuliro ng'agezaako okwokya ebisasiro ng'oba oliawo yandibanga ye Manduso eyaviiriddeko omuliro guno okutandika. Tukitegeddeko nti ekifo kino kibaddemu amabajjiro agasoba mu 6 nga gonna gaasaanyiziddwawo n'ebintu bya bukadde na bukadde ne bitokomoka. Gerald Damulira Agafeeyo ku Spark TV.